njigiriza namye baba bakazi mmwe muli babi mucopoke naye abasajja twazza gwakinze nkoye bakaka n'ebisigala mbu byatule yenzo wammwe Masekro eryo lya sente nze Kakoza Laurencio nawulidde nabadde nakakitegeera nti oli mulongo. Ndi mulongo waswa. Ndi mulongo waswa. Bulijjo mbadde nga sikimanyi. Kyovala mwana gundi oli we yandoga yannemwa. Bwana ate baakologa. Nina Kato yaloga waswa, Kato n'alemwa n'afa. Sijja bigenda ogamba otya Masekro. Sina tabu ndi bulungi. Kabyanzi ogyebala emirimu. Kale. Webali kwagala kadongo kamu. Kajo namuzaalirwamu anti. Omanyi kadongo kamu music w'abantu abatuludde. Abantu abamanyi kye baagala. Yalinga country music. Bwe kiri. Webali kumwaga. In fact kadongo kamu agatta bingi. Alimu country, alimu ne reggae. Yes. Kantandikira ku luyimba luno lutuyingiriddemu muli babi mucopoke. Okucopoka kyeki? Okucopoka kiyita kukubonaabona. Kisingawo kukubonaabona yereveddako. Baani bwali ogamba? Abakyala. Lwaki baakola ki? Abakyala baabuzaabuza nnyo Pawulo munywanyi wange ne bamubuzaabuza n'atuuka okwerabira okulambika abaana. Natuka okufanga tabanoonyezaayo gye bali. Paka kati tukyali awo tumanyi kituufu wadde ddala omusajja omutabazi ne bamuwa obwana buna bwe buti ddala kikyannuma nakati. Kale muli babi mucopoke. Omusayi bwe gwasalawo kati bakole. Nedda ssebo. Abakazi mmwe muli babi mucopoke. Babi bacopoke. Bawulidde. Waliwo adaŋŋamba of course nina ekibuuzo kye nataddeyo ekibuuzo ki kye bandibuuzizza Masekro kantandikira awo nga sinabuuza byange. Muzungu David yagambye asiima. Muzungu David mwagala nnyo naye yagala nnyo kadonka mungana we bw'omwagala. Muzungu David na Charles Mugenyi Smart abo bwetyo bwe tutambula ezo mpaji z'akadongo kamu kati tugatako Harriet birungi. Kanabe House n'agamba lwaki atwerabidde n'asirika. Peterson agamba nsaba mubuuza nti lwaki yabula era akomyewo na kapyaki. 4 trillions Uganda nagamba lwaki ennyimba ze teziriyo ku internet okujjako omuzimu gwa Nancha. N'olulimba kwe luli ku YouTube. Nze kyemmanyi ebibuuzo ebimu bigenda wa Muzungu David. Omanyi Muzungu David ya handlinga music wange ku channel ye. Ate jaziri ebyaddala. Banekamba buulire bane Uganda. Bavubuka bannange bavubuka bannaffe. Tandika following omuntu. Ate bw'osobola following Fernandez. Baba kubye n'omupiira Bruno. Owebweru n'omufollowinga n'omanya abaana balina abakyala balina emizimbe byalina emmotoka zaalina. Lwaki followinga muyimbi wo kubanga nze ndi wo. Muyiga nga bwe mwasalawo mudde ku nnono yaffe ya music waffe. Mukomereewo ddala. Music waffe ye kadongo kamu. Bwe kiri. Komawo onoonyereza omuyimbi ni Masekro ddala obwongo bwava mu muzimu gwa Nancha bwakomaawo. Tekisoboka omusajja tekubanga alina waako omulala. Olaba yaleeta olwo oluyimba ate by then wali okyali muvubuka muto. Nali kyali yanga oluyimba nalukumanira emyaka 17. 17 nali nkyali muto. Kakati nsajja kudde enzuuno nkuza. Ndako mmase. Myaka oluyimba yali true story. True story. Kakati omwana w'emyaka 17 ekyali kikutwala mu loogi kuba mu luyimba. Wali ne Nancha yali asomye busisita. Wonna wojja ndabawo. Ku myaka 17 njagala okubulira bwana Kabyanzo kankubuulire. Fedda twasomanga mmanyi nasomera Namiryango Boys. Nga tusoma n'abaana balina ebirevu. Kituufu. Abawala abagwa amabeere. Nga basoma mu pifo. Basoma bakulu. Nze mutabani wange yakoma mu senior 4. Juzi mu COVID. Nangamba tata siddayo. Tugenda ova mu COVID nga inabunye ebirevu. Nga muzajja munno. Nangamba tata sigenda ku ssomero nze nja kuswala. So ekyokubanga myaka 17 nagenda mukawamu. Saka kikwewunze kubanze ndabayo naberesinga n'abakyali ate wansi waje ababeerayo. Guno ate naddala guno omulembe. Abajje bali ennyo fatisi. Enkoko enkolerere usanga abaana nga balina ebirevu ninga baana bato. Abaana bawala bagenza obina bukomerwe bali ninga byana bito. Tekyewuunyisa nakula ndi sharp kitegeeza nakula ndi mulemu bulungi. Omuwala oyo Zion sookompe ku video ya muzimu gwa Nancha tulaba omuwala oyo bulungi ozogiteekayo nga bwe tunyumya ne omuwala kigwonenya onenya yazanya firimu oba Nancha omuwala yazanya firimu oba Nancha yafa kuba nzijukira nti omuwala oyo yatuuka ekiseera nga abantu bamutya nga buli bamulaba oyo nga buli bamulaba bagamba omuzimu guugo oyo muwala ali ku kikati oyo omwanyinaze
era bamma bangamba yali mwannyinaze oyo mwannyinaze gyali talina buzibu nnyo kizibu kye kirwadde kye mu nsi takolagana na kamera kubanga zaamuleetera ekizibu omwana oyo yatuukanga buli watuukanga bamudduka omwana oyo we twazanyira oluyimba olwo yali asoma P4 yalema okusoma nga buli somero gye tumukyusa nga bamudduka bava ku byokusoma ne bava mu kiraasi zonna ne bajja waali si basomesa si bedmansa si babizi banne ne tumuteeka mu ddala yagezaawo kasaatula siniya tu n'agamba bannaye ebinnemye era yasiniya tu yagituula ne tumuweereza mu Amerika yali bweru agiyava yabeerayo emyaka abiri giwera naga nti kati jagala kudda waka nga oluyimba lugenze luggwa mu bantu alinaga kati noza emirembe weegiri nadda waali era yakola emirimu gye bulungi talina buzibu talina tabulina kyatagala ye kamera bambi mutuufu kuba yaleeta ebizibu kale basawo ne banyawo tuline Masekulo ow'omuzimu gwa Nanja maye bannayuganda batuuma abayimbi ennyimba zaabwe Masekulo muzimu gwa Nanja era bw'obanga oli muyimbi nga tonnayimba luyimba lukuwa mannya linnya kukujjako ge bakuzaala nago tonnayimba naye ku myaka 17 wali osobola okuyiiya oluyimba olunene bwe luti anti kino kitone omanyi guno omulembe baveeyo gye bavuddeyo ne bajja mu kuyimba bibisudde music naye eyo talent music wakakati wa just omuntu alema kyalema naganga nenjizeeko eno music bwatyo mpolampola naye biri ebiseera byedda kati abasajja bakafeero balaba ba Paulo Kafeero balinganga abakyali abalamu kitegeeza nti kitone kyali kizaale kati ekitone ekyange ekya music kyali kizaale nakwata bulungi obwongo bwange nembumbaumba nembukosa kye bulina okukola mpaka n'olwaleero kati akayimba kaako muli babi byabaddewo nga bwe byabadde nimpandika akayimba nekanyumira abantu kati omuzimu gwa Nanki ogulaba okimanyi nti bannayuganda nalinga mmanyi nti nno mukazi mukulu naye maze kulaba vidiyo nendabanga kituufu yali omwana ali muto fenna twali bato naye nga obubaka bwo busse awali message wabaawo okula mwami Kabyanzo si gwe mukulu enya yandibadde ayagala kadonka mugwe tewandyagadde zino ziriko naye mumugwe mulimu omuntu omukulu ayagala ebikulu yes era twebaza nnyo management ya Baba TV yasawo program yakadonkamu olugendo olw'okuyimba nduwulira mu yali Honorable Muyanja Ssenyonga alina kye yakukwatira kuba naye yali muyimbi by the abantu tebamanyi nti Honorable Muyanja Ssenyonga yali meya w'e Mukonera yaliko MP nti yali musajja muyimbi kakati Katonda azze ansembereza abantu kati Muyanja yaninjagaddeko kinganze tewaaliwo wabula talent Muyanja yanjagalako talent ti by then yali politician w'amaanyi kati ate politician tasobola kwawukana na muyimbi era politician yawala n'abayimbi nkusaasidde kubanga kati music olaba music awerekera omufu n'omufu yeetaaga music kati Muyanja yanjagalako talent ne tukola emirimu emirungi ebbanga lyonna mbadde naye mpaka ne ku ssaawa ya leero ne ku ssaawa leero yava mu kuba mukama wange twafuuka baluganda bakyali oluyimba lwolwo lwa muzimu gwa Nankya lwali yali teepu yaayo oba eyo ku teepu ya Nankya ninako ennyimba 4 Honorable Muyanja alinako ennyimba 3 teepu eya Nankya teepu ekyo nno kikulaga nti abakyaliwo yali kyali wange nnyo kubanga nze yanteekamu akasente n'endikodinga ate nange ne muteekamu obwongo ne muyiyiza music ne muteekamu kyo kubanga yagamba nti talent naye yagirina naye olw'obuvunaanyizibwa bwamukeera n'agaana kyakisikeyoko ne kikwatirayo obwekyo mpolampola kale tulina Masekulo bambi avudde mu rehearsal alina ekivulu alina ekivulu enkoko njeru mu kisaawe tulina concert ebibuuzo biwulidde kireza abantu obadde obabuzeeko amanyi kati olaba kati omuntu agamba nti mubuzeeko yes omanyi bannayuganda omulembe guno baagala nnyo ekintu ekibeera ku display buli kaseera naye kigwamu value kati olaba oluyimba lwa muzimu gwa Nankya myaka 19 bukyanga lujja naye olw'okuba nti nno nyini lwo talabikalabika nduwa value olw'okuba saaluzazzaako mangu nakati lukyazitowa kati kibatamanyi bakira kuma legase nkumye legase ebbanga ddene abantu abo balaba baalaba Nankya banyumirwa Nankya bawulidde Nankya ku maradio naye tebamulabangako live ku show ku stage omuwala olimba tebalabangako live ku stage kubanzi bwana Kabyanzo nze sikola nnyo live shows kati yeso kaki twasazeewo ne management yange tuteeke muzimu gwa Nankya ku stage
ngawe balulabye mu video mu video balabye balanancha we yabanyumira mu video tugenda kumuteeka ku stage live era tubasaba abajja n'okutya mukusibe ku mpagi bijja kunyumira kubanga omuzimu tugenda guteeka ku stage live tugenda kugudduka ffenna era nja kwagala abakanyama basobola okugukwata kubanga twasazeewo tugukwate tugubaddize bajje tukwate omuzimu ffenna. Nina munnange yaŋŋambye nti kapaati akasinga omunyumiramu akalaga nti wali siriyasi nnyo nti basheya mulinda nfe noga nti nti bannaye ekintu kintabuseeko mulinda nfe nammwe munjune omuzimu tuguzeeyo guwuluguma nga kitabuse omuzimu oluyimba lwanyumira nnyo abantu ate kankule bwana Kabyanzo okimanyi nti nno teri munnayuganda eyaliwo mu biseera by'oluyimba olwo nga talulinako sitole buli omu alulinako sitole lwantiisanga nnyo nga tugenda ku luzi twatisanga okugenda kunaaba era omufumbiro twatyangayo nze lwantiisa mu kino ogenda balaba bagenda commentinga buli omu yalina okutya ku luyimba olwo. Okay, tuwe details ezikwata ku concert yo sobole okujja tukuwagira. Okay, ennaku z'omwezi 28 lugenda kuba lwakutaano olwa weekend gye tutandise tugenda mu concert mu kibuga Nkokonjeru badde bebuza lwaki twatutte mu kyalo twatutte mu kyalo concert nekye mugamba nti no baba mu kyalo bazza gwaki wate bazza gwaki wamukuyimba muyimbira bonna ate ekirala oluyimba sirututte Buddu gye sizaalibwa sirutte Luwero ndututte waka ebukunja kubanga era gye twava bakunja tubatya babadde batya temukunja miti abiri ebyokudduka twakyalina budde katusula mu ndongo tunadduka ddi ebyokulya abantu bali abantu bajjuza ebiwuka mu nnyama tebakyaliika ensi kati eri bize n'ennyama yayala. Ladies and gentlemen, ennaku z'omwezi 28 omwezi guno kisaawe Nkokonjeru bane bataata bamama basenga bakojja mbakoola ye concert yange esoose emyaka 19. Oluyimba olwa muzimu gwa Nankya lwakolera era tewakola concert. Saakolako concert. Jukira lwawangula na award. Saakolako concert. Saakolako concert. Ye concert yange esooka. Njitutte waka bwe njijja waka njiyingiza Kampala. Kinagadde bataata bamama basenga bakojja mbasaba mumpagire mujje mumpagireko mujje tunyumirwe wamu gwate buno abantu batebasobola kusondaza amabugo nga nafudde bazanguya kakati gwe olina 10 kyange nga kyandibadde kyamabugo kireete tunyumirwe ate nyimba nina nyingi abadde agamba mbe tomanyi nyimba ndala ze nnina nakoze the best of Masecro nga nonzeyo ennyimba 6 ezisinga okunyuma jendi the best of Masecro ezo 6 the best 6 ezisinga okunyuma nga Nankya taliiko ayaga tubadde tumanyi nti yakulembera oyo Nankya yakiggala kati ku albamuzi 6 nalonzeyo ennyimba 6 zengenda okukubira nengenda nkwata abasajja abayimbi bano bonna nemba kukuleyo bonna ne bagamba kaliwe tuwagira omwana ono kubanga bwana Kabyanzo badde seyisiza bubi mu ndongo bakireva Jesta Bua Lutalo Honorable Walukaganze akyali honorable wange Matayo wali Bawire Mukabya Hamza wange Kiwewa Sabanywi wali Abdulasi wali bakyala mama ndagire nabitaka wali Beti Mpologoma Stabu Natolo mwana mwala Serena Bata Kafero Junior abe Kampala wali nnyo ekyumba aligaweesa nendeeta mwana mulenzi ndagamanage Asani Nduga bonna we bali bagenda kukuba endongo kuyingira meka twasazewo tugendere ku mbeera y'abannansi nga bweri kati ne tusalawo ordinary bere ya mutwalo ordinary mutwalo VIP ya mitwalo 5 table ya mitwalo 5 ate nga tugenda kubanga tukyakala Uganda Police yataddemu amaanyi kazi ebyo tebiriiko nti bikoma 6 Uganda Police yagambye nti kati gwe tubuulire bubuulizo tukole ki nze nemba gamba nti abantu bajja kusanyuka banywamu omuntu bwanywamu ebigere bitandika kubanga tebirinnya wabyagala bitagalatagalamu kale temubateeka mu kayumba mubateeka buteesi wali mubakuumirewo kyekyokka gwe jangu buzi kusanyuka digida muganda wange togeza n'oleetawo obuyaye nti onyakula akasimu muganda nge sirina gye nja kukujja mbeegayiridde abanyakula obusimu temugeza ne mulinya mu kivulu bajja kubakwata sigenda kubajjayo naye ng'olunaku lwa kusanyuka olunaku lwa kudigida 28 olwokutaano luno olowooza kiki ekyenjawulo
kye mwakola okuba nti no wafulumya hit song paka kati olukulaba bagamba uyo Masekulo muzimu gwa Nancha ekitakyali mu music wa biseera bino ekikulu first of all bwana Kabyanza ebintu ebikola obwa celeb omuntu okuba celeb biri bisatu otyo ekisooka waliwo kye bayita omukisa ogwo Katonda yagugaba kyekikulembera omuntu okuba celeb ekyokubiri experience obukugu abantu baagala ki kabaka olaba Nancha love story we najjira waliwo nnyimba za love nga kuwana nenkyusamu katono kubanga wali love wateekeddwa okubaayo wabeerawo n'amaziga otegedde gabaawo kyekyafula Nancha okuba w'amaanyi nti waliwo love ne beerabira biki ebiddako after love nenkikyusa nga kisirese mu bulwadde sirese mu bubi nenkireetera eyo ekintu ekyokusatu ekiddirira omuntu okuba celeb friendship emikwano kikulu nnyo mu byokola byonna muganda wange mwannyinaze abantu boogera nnyo nze nava ku bantu nze nakoowa abantu kati oyagala ani nsolo abo balina bizinesi byotunda ogenda biguzaaki olina kuguza bantu emikwano kikulu nnyo kubanga nze Kabyanza singa si mukwano wange tewandindabi emikwano kikulu nnyo ge madaala getulinyirako teri muntu atuuka gyatuuse waggulu nga teyalinnya ku madaala amadaala be bantu bolina okuba nga bakuyambako otegedde era muli babi mwabeerabira abantu ababayamba mubeera babi kigase kulino kijje ku bakyala bokka kigenze ne ku baami buli muntu yeetaaga munne wano mu nsi mwe tuli kale kyekyafula oluyimba olukuba olw'amaanyi nti love tesobola kuggwawo mu nsi naye n'ebiddirira after love nabyo bikyaliwo tebisobola kuggwawo kubanga wali akaserengeto wali akasozi njagala soma ku messages system yange eri mu kunneekyangirako simanyi oba ebadde ki anti 28 okay tulaba tuli ne Masekulo gumakazaako erya muzimu gwa Nancha alina oluyima mbagaye muli babi naluteekako ku Facebook page eya Kabyanza Media era abantu bagambanga nti yes omusajja ono ayimbye ensonga bali okwo balinga mitwalo bagiringa mu 10 balaba balwagadde lupya lwatutende mu concert lwatuyambye kututwala mu concert message zaaro zabadde nnungi kale nkimanyi nti olinayo wabaganda bange wala gyogenda okukyala ate ne rehearsals nazo zikutwala wadde nga twandibadde tunyumya bingi nnyo nabo basisimu yange waneeterera yakala ku bibuuzo naye maama kyuma kyange kiri mu kunneekyangirako kale awo gira otuwa obubaka obusembayo nga obubaka bwenyinza okuwa abakunja bannakyaggwe banaye bannakyaggwe mbasaba buwagizi bwammwe kubanga bwe nswalira ewaka mwenna mugenda kuswala abakunja nze owammwe mumpa amaanyi mbawa amaanyi ngenda kuyimba kana akato seetise enkota yaffe ne bataata bamama basenga seetise wano waliwo tabbo bagira muziki gwokka ate ennyimba ezitaliimu bukunsi ezitaliimu buzibu byonna nyama ya walumbe eno nyama ya walumbe eyo nyenyandabe luli kyalumu ng'ofudde owekyakalire mujje tukyakaleko nga tuli ffenna nga tukyali balamu kwate kati Pawulo yayimba gali bayigiyigi amagumba gano gali bagenza okugajjayo nga bagajjako ndaga butonde gwe osaaga n'okusaaga okyakalangako ng'okyali mulamu obulamu buno bwa kiseera kale bataata bama basenga mwenna bukunja si buyukwe kokonjeru ntove katente kikwayi katosi mpatta buleebi mwenna bannakyaggwe bane mbakowodde mwenna mujje tutanyukireko wa mujje mumpagire mujje mumpa amanyi n'ennyimba zengenda okutanga tumaze concert eno mugenda kutegeera nti nnyimba kyenjagala obasuubiza album gye ngenda okuta nga tumaze concert mugenda kakasa nti mulina machine mbabuulira mumpa amaanyi mugiwe omuliro mulabe waliwo wano omukulu agambye ndabira omukulu oyo ye Ssembajjwe Henry asinziddewo obulenzi agambye ndabira Masekulo obulenzi kajjambo mpaka baagala nnyo abo banjagala bewo obulenzi waliwo ne Charles Smart mugenyi kiwuuwa yali mukunja omukunja bali mbizinga ali mbizinga bandabire kyoli eyo yonna sagula mutabani wange tugenda kubba endongo
ne Muzeeyi Kasule kwaliyo kwakulaba Celeste ayina akayimba k'abakazi bajja by the way Muzeeyi nkwagala nnyo kajjamo naye tokimanyi naye nze nkwagala nkufollowinga kale basebo ne bannyabo lwakuba gundi yange eganye naye basebo ne bannyabo ye Masekulo olwokutaano luno abantu b'enkokonjoli mu kisaawe tugendeyo tumuwagire nja kwongera okumukyaza nga talina waasi wa kivulu ono tunyumye ebintu by'entongo bagamba nti ndi musajja mwewulize ndi musajja mwewulize bakijja kuki ndowooza olwokuba tebandaba era Kabyanzo ndeeta Kabyanzo baneka ndeete munnemukakazi nyinza okuba ndi mwewulize nga naye gwe wenyitontuukirirangako kati nze nina ebigambo nsabuka nsinga ne Sidi nsabuka kale omukulu ono ye kamusiibule Zion soko tuweeko kulimba olwo lwa muli babi ate omukulu ono mute asobole okuba nga yeeyongerayo then nkomewo nsobole okuba nga mpumbawumba programu yaffe eno ey'akadongo kamu lukoba ku lukoba. Ni munnakyagwe masetolimba wulira endongo bwenjidumira manyi ebyaffe byawukanamu abawe mubeeri kafeero twamukopako bisanyusa era muyimbi w'omukyagwe kankugambe tuboolera ddala we mulamu gita wamabaze bampagidde kambasimbe mukoze endongo gye nayingira mbuto obulamu ne mbukukusa bangi bafa gundi ompanga ku kitiibwa tongeya enensi tugibeeramu si bya bulungi ne mu ttaka bakugjayo nno lwampaka bano bajoga n'abavuddo niyekaaye naame nga ndi mulamu tebangeta